Tukwaniriza mu kaseera mwe tukutizaako embeera y'obudde okuva mu kitongole ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde ekya Uganda National Meteorological Authority omwanjuzi yenze Makumbi Obadie. Tugenda mu maaso n'okubeera n'enkuba entonotono mu bitundu ebitali bimu. Mu bitundu by'e Mubende twafunye ebipimo by'enkuba 37.9. Ebipimo by'enkuba byo mu bitundu by'e Kampala byabadde 34.3 ate e Masaka byabadde 16.2. Kino kiviridde ku mpewo enkalu ezikunta nga zivudde mu bukiikaddyo bwa Ssemazinga wa Africa mu bitundu bya Mozambique nga zikunta zoolekera eggwanga lyaffe n'ebireeta enkuba okugenda nga ekendeera mu bitundu ebitali bimu by'eggwanga lyaffe. Enkya ku makya tusuubira kasana kwakangabeka kubakubamu mu bukiikakkono ne mu buvanjuba bw'eggwanga lyaffe. Mu masekati ne mu bitundu by'ennyanja Nalubaale tusuubira kuba n'enkuba entonotono. Bwe tugenda mu budde bw'olweggulo mu makiikakkono tusuubira enkuba okutonya ne mu bitundu by'ennyanja Nalubaale. Mu bitundu ebisigadde tusuubira kasana okwakangabeka kubakubamu. Ebbugumu tusuubira kubeera lya 3.32 mu bitundu by'obukiikakkono n'eribeera erya 3.1 mu bitundu by'obuvanjuba. Ate ebitundu ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 28. Eri mu nsozi z'e Kabaale tusuubira ebbugumu okutuuka ku degrees 24. Ate ebibuga by'e Bunaayira tusuubira mu kibuga Mombasa kubeera n'enkuba entonotono n'akasana okwaka nga ebbugumu ligenda kutuuka ku degrees 32. Mu bitundu by'e Rome tusuubira kuba n'ebire ebiwerera ddala n'ebbugumu okutuuka ku degrees 16. Tweyanziza okubeera naffe n'enkya tusinkane mu kaseera keekamu.